Inside Story Uganda, real source of political updates. Wano njagala ogiremu obulire eggwanga nga NUP ng'oggyeko leero okulangirira bammemba ba Electoral Commission abajja mwe biki kye mukola ekyenjawulo kubanga aba NRM bajja kugamba nti ffe ebyaffe byonna biri clear tubikola mu lwatu mu kyere lwaki we tubawangula bagamba nti tubabbye nga tuyise mu process eno yonna nga balaba. What are you doing nga NUP? Nga sinatuuka ku kye tukola nga NUP badde nsaba okutegeeza eggwanga nti olwaleero katono olufuulibwa public holiday kubanga NRM eronda structures zaayo ku byalo kubanga omukulembeze w'eggwanga Mwami Museveni yategeeza parliament tiwawaako kyonna ekitakinga place mu parliament mpaka nga bino tubimaze. Baminisita mwenna mugende ku ground so literally office za government zonna nzigale kuba NRM eronda. Number 2, bw'otunuulira process engeri gye badde tambula okuva mu updating enkala Electoral Commission process EC versus NRM okusinziira ku programu yaabwe. Obadde olaba nga bagezaako nnyo NRM okulaba butya bwefittinga mu programu ya EC. For example, bozaawo wali emabegawo twali mu ku updating enkalala. Era uliwo najjano olune baga nti tufunye ekizibu bano abe NRM ba confusing abantu. Oli alemerera okwawula oba bino bye NRM oba bino Electoral Commission. Era bakikomezaawo this time round nga NRM nga Electoral Commission eri mu kutimba enkalala. Tutimba enkalala era NRM ereseewo ekibozibozi ky'okubanga balonda ku byalo. So tubasaba bwabanga bateekateeka bagezeeko okulanga teba confusing nga process ya Electoral Commission. Kino bakikozesa kuleeta kavuyo na kubuzaabuza bantu. Kakati mukulu Siranda agenze laga nti bano at least balina kye bakozeeko nti bo basobodde okutabaala ebyalo byonna mu Uganda. Nero omushana naga nti bw'otunuulira simanyi miliyoni zaabwe 2 mu bye balonze bwo multiplying mugenda mukoluma balina 3 nga balina 3 njagala okutegeeza ekibalo ekya 3 si kipya era bulijjo ge boogera mbadde mmanyi nti bayongeddeko bulijjo they are talking about the 30. Number 2, ekibalo ekyo Nambi yakikozesa yakugamba nti bamugamba nti ekawempe yayinayo abalonze emitwalo 18 n'agamba bakiwanda bano nti even if you gave me a third of abalonzi b'ekawempe akalulu nali nkawangudde nali nteeko okukawangula ekyo ekibalo kye baalina. So mukulu wa Mushana nkutegeeza nti bino bazze bye balirako but at times even the numbers tebazirina. But njagala okukomyawo mukulu Siranda nti bano advantage gye balina political parties and others saying nti bo tosobola kwawula resources ze NRM ku resources za state. That is the fact. So NRM sente zekozesa sebo njagala okimanya bulungi nti twawula sente za state n'ez'ekibiina eyo naye advantage nti they can go everywhere. Kakati ng'oggyeko ekyo n'okulemesa ebibiina by'ebifuzi okukola emirimu gyabyo nze ombuuzizza nti mwenna mugamukola ki? Ekisooka ffe programu zaffe zonna zize zirinyibwamu eggere olajaga namugamba muli awo okulamentinga but I mean playground tele-leveled walaba jo twave Mbale Eastern tugezaako kola mobilization okuva mu regions tulyoke tutandika okweyongerayo. Northern region batulemesa okgenda ebbaluwa ya fulum officially Western ne batulemesa okgenda for Buganda olukiiko ne tuluyita ekavule. Saawa eno buli nkiiko ezijja ku headquarter party headquarters ewaffe bazi stopping but that aside saba okutegeeza eggwanga tugenda gezaako okukolera mu kavuyo ke bataddewo kubanga bannaffe bano ne babadde bakola gambye poliisi ebaddewo ng'etukuuma singa babadde bannuku baali badde balwanagana ne poliisi. Nsaba omubuuza nti kakati ebibadde eri waffe Sembabule era bannuku bwe balwanye ne poliisi. So njagala kkirize nti waliwo ekifaananyi kye baagala okutimba opposition which is not the case. Neffe nga National Unity Platform tulonze olwaleero EAC Electoral Management Committee yaffe okulaba nti tutandika process ey'okulaba nti twongera okutalaga. But structure yaffe yakkunga ogenda nga tulonda structures ku byalo ebyenjawulo nayo process etambula nti matches tetubadde tunafulumya roadmap nga bannaffe obagifulumiza tugenda kukola kino after nga tumaze okupdating Electoral Management Committee nga tugenda kufulumya I think by next week badde okubanga programu eyo pate ejja kuba egifulumiza naye so mulonda bukiiko bwa kunga enfo ky'okulonda obukiiko bw'ekibiina. No, kunga is a mobilization team of the party. No, but otugambye honorable. Yes. Nti mugezezzaako okunga mugezezzaako mobilization ne mulemesebwa. Yes. Okay, ab'ebyokwerinda and then no what we are doing kunga kyengezezzaako okunyonyola nti a mobilization team nga bw'olaba nti within the party tuyina that structure etuyambako ogenda ku byalo ono jagambye gye baforminga 30-30 okulaba nga naffe kubanga jjukira waliyo okulondesa abavubuka waliwo okulondesa abakyala but forming the basics nti tunaagenda okgendayo nga at least there is something to start with.
ekyo tukikola as you know kumovinga si massively nti tugenda kupublicizinga bikolebwe but underground mobilization within the party eri mukolebwa naye kyensaba ssebo Adam njagala kusaba mukulu ono Kiwanda nti balabyeko ku consequences oba ebibala by'obutagoberera mateeka mu kalulu yensonga lwaki bebasinga ba independent mu parliament bebasinga ba independent reason kavuyo mu byokulonda ne tuongera okubasaba otuba tugenze mu kalulu katugende nopo bwetandika okumobilizinga DP bwetandika okuholdinga delegates conferences abazireke zitambule mulekera okukwata majene mugateeka mu activities za parties ndala ngana mu mutambudde leero ne mbanga tewali abakutteko let that plan ya mwezi honorable kuba guno sigwe gusose okumbale banga ddene muzze muyimirizibwa nga bwokyogedde wano alternative yamwe eri ki oba muzinga buzinzi mikono for example the other day mwali mwina okugenda mu northern Uganda those aba ne western Uganda and police stopped you police nebagaana ensonga ne bazibawa then what njagala kumanya ekiddako singa emiziziko gino giba giteereddwawo mwe mwina nteekateeka kinga ekibiina ekisooka njagala okutegeeza eggwanga nti kyabulabe nnyo okuba nti electoral commission kuba gino emiziziko egiteekebwawo si electoral commission police nti tugenda kwongera electoral commission yongera okubeera independent akalulu kano referee electoral commission number 2 kyenkugambye nti nga bagezaako tuteekako ekibeerabeera kyonna because anyone akimanyi nti NRM is fused into the state tetukyabaawula NRM ne state tebikyayawuka yensonga kyonge nti tukozesa empende endala ezokugenda down the underground okulaba nti tugenda mu byalo okumobilizinga without okozesa mass mobilization nga bwe tubadde tulina okukola but ekiddako oluddako tugenda bakole bo kye baagala okukola otherwise they are not going to suffocate the party toyinzaga nti batuyimiriza NRM etaddewo embeera ku police ekozese police okuyimiriza ekibiina tutule tusibe busibi mikono ekyo kigenda kubaawo ssebo Charles oyogedde wano noga nti eno force nene nnyo weetaaga force naawe yeeteese obulungi bw'oba wakugicounteringa but ba honorable Namuga bakugamba nti really emikono gya misibe bagezzaako okukunga okola mobilization na biki and they have been stopped kiki ekirala kye balina okukola kye batakoze yes bawa statement mukulu Museveni awa statement nagamba bano sibe wamu n'abayeekera naye kyekimu they are not one with guerrillas but they are essentially the same kakati Kyagulanyi teyalwayo n'abayo nagamba nze ndine Jamiru mukuru tuteeka mu kimu in other words bakkiriza nti bagatta bire by'obufuzi ebyaseranda ate ne babigatta n'okuzimba obuyeekera kakati therefore mukulu Museveni's strategy eyokubalwanyisa naye n'agizimbira ku 4 pillars. One, the strong state wawula speech ye a strong army ejenga ly'amaanyi intelligence nga y'amaanyi pan-africanism engeri gyakola mu foreign policy then eyokuna maximum political cohesion possible awayogerera ne Mao okulwanyisa bano abaagala okugatta n'obuyeekera then you need maximum political cohesion possible nabo botakanya nabo batemyofuzi basirana oyogere nabo because bano bali mu so the strategy of the NRA therefore eri containment and suppression ye model gyakozesa you don't eliminate Namuga tomujjaawo but omuteeka kulijegeri nomusibira kumugwawo it's containment it's suppression it's containment si akuba kusanyawo but it may change okuva ku level ne kigenda ku level eyokubiri that's then ayinayo model endala of United Political Front gye yakozesa okujjawo obote nti mu Western Uganda waliyo RC system nga bamaze okuwamba basazewo Katonga Masaka
okkirizibwa okwesimba munda nga towakanya nga towagira Museveni. So tibeerondwa Derota Dunia tibeerondwa yawangula Muigara n'akiikira Muigara mu NRC naye yali tawagira mukulu Museveni but teyesimbawo nga UPC. You remember? So UPC wali tokkirizibwa kwesimba as UPC or as DP but Mulenga was chairman LC3 Nakawa naye teyali DP. So that was a united political front. Tokkirizibwa kukozesa patekala zo byabigaana. Kakati kino kiri tubejjeko. You still using the same model. You go. But you go where? So nawe kyolaba bano balina model eyegaali code zaabwe egaali tubayiseemu egaali tubayiseemu kikatabo tobakkiriza. You don't allow them. Yes. So weewuunya nga tebazimbye nkiiko nywevu ku byalo ng'embeera bwitetereddwawo. Because you see talwanyisa an opponent alwanyisa muyekera obali ku phase 1 obali ku second phase because ono tebafaanana. Kyobola boona aganze nzimbye egaali gy'ozimbye ogenda kugiyisa mwani ngenda kugiyisa mu Kiwanda ogenda kuwulira nga waliwo akatayimbwa wano ogenda kuwulira waliwo Jambia ogenda kuwulira abadde nakola ne pasita bamukubye amasasi ichuli ebintu biri awo nga tebitegerekeka. But nga bano please unama nga bano ate babiraga. That's why you see model of campaign dozabe Kyagwana kyabadde akola leero ngazimba nti Mpuuga yali mu lukwe lwakutta Segirinyi Sewanyana jango julire Sewanyana ne bimusobera. I think you have followed it today. You gave bulira abantu nti bwe najja mwangamba Mpuuga yali mu lukwe lwa akatulya. You think nti Mpuuga yalete bijambi Masaka then abiteeka mu Seginya. You see their model is a model of hate. You get nti bobo yesimbye ne kungu gwakanya naye omukyayisa otya. It's not about nti gwe weetunda otya. Because you see if bwe manyimirire ne Kiwanda nga Kiwanda ali ku mwanyi nze njagala kuleta Kotoni ninga bannange emwanyi tekola emwanyi erimba. Kotoni yetakola ki etalimba kata awo manyi nti nze ntunze kyange. I'm selling my idea. You love me for my idea. Na ewo bano bajja na buchayi. And you see munde wabo kyo kibi batati bwe kifuluma ne kigende wabweru it is worse. Bobongola kugobera social media. Batanise na kanga bantu. Bwe tujja kukuba mutwe, bwe tujja kukola biki kakati that group you suppress, you contain, you suppress. Honorable Mwiru. Kongo ekyokera ddala munyonyola bw'owuliriza mwami Rwomushana aga nti embeera bateekeddwako mwe bennyini muli baakunenyezebwa. Of course Rwomushana alikola bulungi omulimu as I understand where you are coming from. Where is it avawa? But what I want to debunk is of course you see alinga analyst alinga ayogera byetukola nti alina intelligence. But I want to say two things. Ekyokusookera ddala okunga abantu okuba ku side yaffe. We don't need necessarily obukiiko. You understand? Because obukiiko kyekiri ordinary. That's why oluusi knowing oba unknowingly the Rwomushanaz badde batukungira ne bakiwanda nti our struggle ya revolution ndine gwanga lina bananyiniryo because bwe baboogera oyinza okulowooza nti obeeringa nyumba ya namwandu nti nanyini yamu yafa. This country ena bananyiniyo abaakola ensi 15 ezaakolanga Uganda. Kati kye batuvunaana kwe kuba nti you see tulwanira space and base mututeekeddwa okubeera. Kikyamu kikyayogedde anti nkujjira first akoze assertion n'agamba nti bano bazimba egaali. Yes, tuzimba egaali. How? Nti ssemateeka wa Uganda atukkiriza okwedefendinga atya. Ennyingo ey'okusatu akawaayiro akookuna kagamba
nti singa lw'omushana agezaako okuovathronga ssemateeka wa Uganda n'omulaba ng'ekyo kyetadde kyaliko agisuula nina right okuzimba eggaali etya okuprofilinga lw'omushana nemanya nti lw'omushana ono ageze n'akuba kiwanda ng'atalina buyinza bukuba kiwanda ssemateeka tebumuwa nti lw'omushana ono yaani nnyina yaani ne kitaawe yaani onfuna bulungi mutabani we yaani era omwana we yaani era mwannyina yaani olw'ensonga nti tukyasobola okugambako nti kati fe abalina fe banannyini nsi mu sisitemu zaffe kati ng'ensi Busoga bwe neeyisanga obubi bagambanga nti yowayo mutabani waani kyekitugambisa nti nze Paulo Mwiru mutabani wa mzee ogwani mutabani wa gundi ndi mwisegaga tusibuka eri nti tulina bwe tutambula newaffe nga wano mu Buganda yensonga lwaki tonjogererawo bwe nagenda eno ewa mukulu Kiwanda mu ngeri y'obuntu nga tufiiriddwa ona bwe Kiwanda yajja nimbi era bwe namulaba mu nkola yaffe ey'obuntu najja otukungubagirako egaali kandi nkujjira nti egaali yaffe yambirawo nti Kiwanda takyasobola kunkolako bulabe onfuna bulungi because tumanyi gy'abeera amanyi gyembeera era bwe mba nsobezza alina waasobola okunnumba n'agamba nti owaaya mutabani wammwe ng'afuuse ekitagasa weyeekubira enduulu kyekikugambisa nti eno ensi erina bannannyiniyo yensonga lwaki bwe bajja okulinyirira eddembe ly'obuntu mu ggwanga omulanga gwe tukuba gwaga nti bannange eyalayira okuuma abantu n'ebintu byabwe omulimu gwamuyinze gwamulemye onfuna bulungi bwe gumulema ssemateeka abagamba mulina namwe okwerwanako gye mukola ki gye mubeera tegusaba kutambuliza ki mateeka mu ngalo ate kino kigate nga akurosi kati olwaleero bwe mbadde bampeza no message waliwo meya w'Ekakira bamukubye mwene alemu erukodo former minister wa presidency banga byogereko bikyamu biri eno kitegeeza ki nti ekikyamu ekiri mu kalulu ka primary akeni alemu nange sikiwagira olw'ensonga beegezaamu onfuna bulungi bwe banaavaawo bagenda kuddako ki bajja kulumba bibadde bakola bajje babindeeteko yensonga lwaki oli agezako okutudipikitinga as a criminal group onfuna bulungi njagadde kumubuulira nti lino eggwanga lira bannannyiniryo onfuna bulungi bwe liba ne bannannyiniryo gwe tubuddamiza ate tutubuza nti totugamba nti owaayi tulina bye tulina okukkaanyako nti nono ne bwava wano leero nagenda e Bungereza basobola omukiza okuprakisingerayo kalikyaye naye nga tekontana naye abali kati ebintu ebiri basic bye tulina okukkaanyako byebyobuntu nti ddembe ly'abantu b'NRM okutegeka okulonda okola kisobola sibyogererako mbasiime busiimi taba baava eri mu papula bwe baali bakubirako nasa ne bakola register so bakulu gyadaise digital so bakulu mwebale ekyo kirungi nnyo ne batayipa ekyo kiba ekikulu nnyo weekiri ffe kyetugamba kyetagenda kukkiriza okufa n'obutanyagwa nti ogenda kuleeta state baradisi bagende bazimbe NRM nga bakola n'obuvuyo ffe tugende twasobola nakubayo twakolayo miiti okukola obukiiko bwaffe nti obwo mbuganye ate bwe tugamba nti saba mukulu Kiwanda abatuwagira twagala bbaluwa muziwandike ku mitima gyammwe ofuna bulungi omanyi nti nze ngowa National Unity Platform njikiririzaamu olw'ensonga tulina identity zaffe kyaba bakugamba twakola politics of identity waliyo atalina tribe mwava buli muntu alina tribe mwava kyagala naawe omanye badde batisatiza fenga abaganda sebo nze ndi Musoga era sina buzibu na Buganda era abaganda mbagaliza bulungi era ajagala tumanye tugenda kujja okolagana ne Buganda ne Busoga ku nsonga ezitugatta ng'abantu yensonga lwaki kyovala mbadde nsibadde dakiika muganda wange wa Democratic Party Dr. Siranda amanyi mukwano gwange kyenyaga tuterezeemu you see tetsobola kupretendinga nti ffe tulina buzibu kukolagana n'abantu bonna balala bazze naye tukolagana ku ki because saa zino ate okolaga nti oba ffe tulina obuzibu bo bali willing I think twetaaga okwogeraganya ng'abakulembeze mutulage nako ekyongo kyemulina kyemukopayo nakyo kigamba ki because oli mu bufumbo buli
nate ogamba ono muganya kujja kutesa naffe ku bufumbo butugenda okugendamu onfuna bulungi then mubusuule bamusudde mubukoleki tumanyi ti bano bannaffe bagambye nti bagenze bafumbyeyo tusobola balingirize byayo bazze tukole obufumbo obulabe bwetunakwataganirako naye bwona agamba nti muganya kujja twegatte onfuna bulungi ate kati olinganga akutte ekitala ogamba nti jangu tuteese sula ekitala gye tukoleki naffe tubeera ebyobufuzi nga bwebiri nti byonna byetugeza kukola olwaleero nga maliriza nti bwe tutakwata nsonga mu butuufu bwazo ng'eggwanga there is a problem kuba eri alowooza nti alina emundu alina essente agenda tisatisa buli omu twagivaako aidiginga nti ekyobuntu omuntu birina okuba mu byetukola ate tulokkanya ng'eggwanga nti ono mukulu yali mu CA ne bakolesa amateeka omulungi gwe twatandikirako the fundamental freedoms eziri minimum tetujja kuzizanyirako ezo so zijjawo bw'oba okoze bwoti wenjagala ogiremu wano DP mwayingira omukago ne ekibiina kya NRM infact ekimu ku ebyo bwe mwasuubiza nti mugenda kuteesa ku by'okuleeta peaceful transition kulwanirira ddembe ly'abuntu n'ebirala era nemuga nti ffe tukoze ekyenjawulo bannaffe kye bazze batakola kudda oluvuganya gavumenti ebbanga lino lyonna. How far with this? Njagala okitegeere nti Democratic Party kuva ku inception ya Uganda ebelieving mu engagement and constructive engagement. This time around theme yaffe ya delegate conference egamba overcoming political untouchability. Political untouchability in both sides. Overcoming what? Political untouchability. Untouchability tuteekwa okwengeginga na buli muntu even mu opposition. Omanyi ono Bomwiru simumanyidde mu mbeera ya kulaga nti ali radicalism olumu ne point nezimulemu okujjayo naye ndooza buli lwe yayambala kooti endala ateeka okufitinga situation efaanana bwetyo because yo kooti yeeri tekivaayo obatalaba bibala byamugenda mufumbo ne NRM ayagala tewali bufumbo omanyi ekyo kintu juzi nali wano ne Simon mwe mwina group yammwe gye mwagala okufitinga nti wali ekintu kyebayita obufumbo nkugambye wano tubadde tukola process kye mwakola banga si bufumbo Dr. Sirana no omanyi ate oba moderator tesaagala Dr. Sirana woli bannayuganda saagala falling a victim kuyabantu woli bannayuganda bakulaba kati ekyo n'okusooka collecting awe mandi wano ngondese wano siyinza kukkiriza correct you here correcting oba oli moderator njagala obeere moderator otherwise nja kusaba ojjemu kooti eyo oyambale ffe gye tulimu anti oli Teresa Dr. Sirana Teresa ekiwandiko kiri wakisoma nga kisoma marriage certificate nenda woli Teresa gwe ekiwandiko kye wasoma kisoma marriage certificate gwe nga host mu Luganda kitegeeza gwe nga host woba ozze okuwogera program first of all woba ogenda kukyaza show ngoina particular topic tekukuba ne evidence mwakola corporation agreement eyitibwa marriage no kye kimu Luganda kungwe eyitibwa marriage omanyi eno show muleme gireeta nti yakatale no ese kulaba Dr. Sirana kungu Teresa toli wakatale interpretation kungu toli wakatale toli mukozi wakatale bali eno show eri ku standard Teresa eno show eri ku standard ndala ondese wano kwogera corporation agreement leero gyoyagala twogereko kubanga oyagala okusomesebwa Teresa kize mu Luganda corporation agreement siri Muganda naye mu Luganda olutono lwemanyi gwe corporation agreement gwe nga host ku standard eya host gwe eyitibwa marriage certificate no togenda ondese wano kwogera tojja kuntwala mukulu first of all ffe tuli very contented nga Democratic Party tulina idea yaffe gye tulowooza nti entensaganya ya transition mu Uganda egenda kujja out of engagement tewaliyo politics kuba buli lwagenda kukyusa Uganda we tulaga we must engage radicalism tekyalina room titwogere radicalism ebyo bawono Bomwiru beboogera byatuusa Rwanda byatuusa Rwanda ono Bomwiru obadde oyogera nasirise ate nkumanyi ng'omusajja ono Bomwiru tojja kufaanana manyi nti olina gye wayingira oyagala kufaanana eyo essaawa zino mukolera tiketi kati oyogera byonna because oteeka okufuna tiketi but idea ffe ze tulowooza nti buli political party erina ebizibu byayo naye ffe nga DP tukkiririza mu engagement
oba na nupu oba ne NRM oba na ki kubanga yewe ya Uganda tugezezaako wewe tugezezaako agende tugezezaako ntebe mu ntebe entebe terabise for now tulowooza nti wateeka okubaawo waliyo radical extreme side egamba nti ntebe mu ntebe waliyo side emu egamba standby generator nayo eri radical fe tulowooza nti ke kaseera okubeerawo ne middle ground fe Democratic Party tu presenting a middle ground eyo ne mu kibiina kyaffe mulimu ba radicalism abatagala kuwuliriza but today nakugambye nti wenjogerera waliyo civility nabali abali radical bazze mu headquarters ne bakima empapula ne bakomyawo empapula. That is the political party we want to see in Uganda. Nebi ne bintu byokulimba tujja kola tuti tujja bakola bati bana Uganda ebyo tebina gye bibatwala bana babalimba buli omwe ina passport ya ready oluva wanaabuuka n'abaleka wano mu nsi. Let's try to mobilize Ugandans okwogeraganya. Okay. That's the right way to go. Bino tebikola tugezezza tukoze buli kimu political parties zikyakula. I note tetulina space under multi-party dispensation wotunulira kupoma n'ebirala. But we can still engage. Era we tuba n'abantu nga Honorable Chiwanda n'abalala basobola okwengeginga mu entities zonna ne mu buyekera wabeerayo abagamba tulwane n'obeerawo abagamba ceasefire. Uganda weetuse wetutengeginga ng'abantu kisajja kikulu ensi yaffe tuyineemu osobola okuba ne plan B naye tewali country B. Baba tugenda mukumbulamu katono abawereza ovaka ku mukulu gwaffe gwa neko